video. You are parents! You are parents, we swear! What has he done? What has he done? What has okwekalakasa mu kibuga Kampala Embeera bweri amaduuka magale era n'abamu ku basuubuzi tebasobodde kuba nga bajja abamu bali mu kubanga obuli abakonkomalidde ku miryango gy'amaduuka gaabwe. Nja kusabira awenyini video ogimpeleka like subscribing ku mukutu guno era oyongere okubanga omanya video bwe Embeera bweri mu kibuga Kampala wentukiddewo nga ngezako kubanga obuli awo ndaba Embeera bweri abasuubuzi bali mu kubanga bekalakasa amanyi awo ku opposite grand corner then kino ekizimbe kya shauri yako kati kitegeeza buba over side za mpaka empya oyitawo ekizimbe kimu ekyemmanga awolaba. Yes anoso kubanga oboli awo ogatta mweno lane amwetuli Embeera bweri abasuubuzi nkugambye omuntu atuukawo anabanga alina kudda buzibu kati abapoliisi n'amagye bageza kulaba nga balawuna ekibuga such that tewabirawo bantu kati nga oli gwentandise naye abali mu kubanga oboli abekalakasa amazima osogamba nti olunaku lwaleero tuli mu lunaku lwa Christmas olw'ensonga amaduuka magale oboli awo abasuubuzi bekalakasa akola omusolo ogwa ifris agenda kujja ngukunyonyoleko kati ngabadde tanaba kubanga gumanya wabula Embeera bweri nga oba otambula mu kibuga kati awo ya opposite grand corner then neno I think ekizimbe ekyerabiddemu but bw'oba osalamu baaso bati bw'ogenda kati ni booti kitegeeza nti oba oyunga wali akupaaka enkadde. Embeera bweri abantu mwe bali batambula of course ababoda mwe bali bagezako kulaba nabo bakagatta obula byonna bali mu kwanga bagatta bugazi kati kankwe kwenda Embeera kati ninyo ono abadde akwatibwa lwaki ngenda kujja nkubulire. Akozechi Maseruka done? Eh? Where they take Maseruka? Emisinde kyokka otudde ta tudda oba bitegeeza ki nga bamanyi ebyo naye essaawa zino kati nzizeeyo ngenze eno waliyo ku bantu oba nti yeso walakindi eno gye manya gamba were updates kubanga waliyoko ku bantu bangi abantu naye abantu bangi emiwunyo gyo basobola gigira eno yo ng'owalina eno y'emiwunyo giba mingi giba kyegikwatako nyayo bagadi eno kyonvabula bankomyewo eno aliyo nja kujjukiza Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa onakugamba nti kwata essomero amukubireko atojja kubanga owejjusa asomeddwa ate obulamu ne bubanga buterera ddala. Omwami oyo amukubireko gwalina ebizibu ebitatambula bulungi oyagala kutereeza maka oyagala kufuna mbezi oyagala kufuna ate kasente byonna ajja kusomera edduwa ate emikisa gyo agibire nga agiguka. Abasubuzi Tours and Travel bensembyayo abantu bakugamba nti bajja kutwala Canada ku bbeeyi ensaamusaamu era nga bano abakulu bagamba nti osobola okusasula ekitundu ekirala n'okisasula nga otuuse mu nsi e Canada tosobola kusasula mu installments bakubireko nabo tojja kubanga wejjusa mu kibuga Kampala Embeera bweri abamu basubuzi basazeewo kubanga bagulawo oba oli awo kati awo nambadde ku ham ku kizimbe kya ham era nga wano wensanze abasubuzi abamu nga bo bagamba ffe katugulewo oba oli awo tomanya tuyinza okufunayo omuntu wabula nga bo abaguzi abo benyogeddeko nabo tebagadde kwogera olw'ensonga kati bo kye mu kubanga bakola balinga abalya mu bannaabwe olukwe wabula nga bo bagambye katugule tomanya tuyinza okufunamu ka transport oba oli awo akatulese mu kibuga oba oli awo tuyinza n'okufunamu ekyokulya sobola okuba nga tudda ewaka wabula nga amaduuka agasinga magale nga woogezako kubanga olaba Embeera abo bambi bagambye katuguleko tomanya tutegetegeyoko ketuteezeeyo oba oli awo olunaku tuyinza okulubalira awo wabula Embeera bweri ngenda kwongera okuba nga nkola ki nga njikwa ngenda kuwa Kampala Central Mayor omukulu Salim Uhuru nga agezako kubanga ayogera ku mbeera eriwo ey'abasuubuzi okugamba nti abanyewaawo kimala omusolo gwe bayita ifris kitegeeza ki kati ninyo owuliramu wano then zijje nkunyonyole. I am here as a businessman. I've been in business for the last 60 years and my business is just behind here. I've come here in support of the business community. I'm supporting the business community. I want to thank all the the leadership of the business community, the casitas, the futa, all those groups. My appeal
is first let them be one solid voice, whereby the moment they put their differences of leadership aside, we shall gain what we want. Number two, the meeting of the president must be there as soon as yesterday. As soon as yesterday, they must be had. This business community that you see here, these are Ugandans that must be had. So I am behind them to see as soon as yesterday they meet the president. And I know they're going to meet the president. Embeera mu kibuga Kampala olwa kyetuyita IFRIS oba Electronic Physical Receipting and Invoicing Solutions System kiyite IFRIS abasinga baguyita musolo wabula ankola eyitwamu oba olya naye nga kino kyekisinza okuba nga kireeta obuzibu era nga abantu bagamba Museveni olina okuba nga otukola ki otuwulira eddoboozi lyaffe yabasuubiza okubasinkana ekintu ekibadde kidilayinze kati bano no beekyaye era ne balabula tebagenda kugulawo nategeddeko bano ngenda kuba nga mbakuwa abamu bakulembeze baabwe nga bagamba nti bakugulawo kokatini next week on Monday basobola kubanga abawaamu abasuubuzi ka break ka breather katini nnyo bawula babagambe nti kunaku olwokubiri temudda mu ka breather ako akakugjayo byakulya bajjayo emmere wabula bo bajja kugalawo ebbanga lyonna kino kirekawa ebyenfuna bya Uganda ate oba olyawo naawe omuntu wa wansi yakedde okunoonyamu omutwalo nga gwe toyina kizimbe kyo tolina mbeera yonna nga gwe oli mukozi oli musutuzi oba oliawo wa byamaguzi of course kati ekitegeeza abantu bonna ab'enjawulo bali affected gwe anja kutegeeza nti landlord tagenda kubanga azikiza wabula nga nekyemuliko oba oliawo mu ndowooza yammwe kikulu nnyo nnyini ddala kankwe omukulembeze waabwe nga ayogera ebisembayo then nabo abasuubuzi bakyewera embeera mu kibuga Kampala atukyalimu okulaba nga byonna tubikuweereza. Number two, these are stakeholders. They have been paying money, they have not been coming to government to help. They have been doing that money, they have their liquid cash. So I call upon government to, and URA especially, because most of these people have been given fines, 6 million because of IFRIS. Nobody has refused to pay taxes. The issue is the method that is being used. Now the issue. Traders are determined to close by the 31st if the president does not come up to talk to them using any bad media. Now, it is very unprofessional that we the leaders who started the struggle can watch while the traders are leading themselves into uncontrollable hate. What if the president now wants to meet them? What if there is an engagement? That is why we have joined the traders and encouraged them and allowed them, those who are willing and those who see sense in closing of shops, to remain peaceful. We only urge them to remain as peaceful as possible. The workers sit street ndozamugira bw'obuyonjo bweriko bannange center owera gate ey'omuyi w'omusolo. Yeah, those are the buildings, they are all closed. Walisero mugira bannabukeera. Yeah, they are all closed. Pentagon, Zigale, Nabukeera, Capitol. Yeah, that is Nabugabo Street. Ngayo mugira bayonna Zigale tewali kizimbe kikule na kimu.